Minister avunaanyizibwa ku by'amawulire empuliziganya n'ebirala bigwa mu bya tekinologiya bwe bityo Judith Nabakoba olwaliro awubyeko olubu lw'ebigere ku mbuga enkulu mu Bulange Mengo enayaniriziddwa Kamalabyonna Charles Peter Mayiga. Emboozi bw'egudde amakerenda Kamalabyonna amuyozaayozezza okutuuka mu kifo ekikulu eky'obwa minisita bwe kityo naye amuwaddeyo amagezi nti akubiriza ab'essengejjero ekkulu ery'amawulire erya gavumenti erya Media Center mu Kampala tirive nnyo ku nsonga z'ebyobufuzi libeeko ebigambo ebirala biriwa bannayuganda gamba ng'ebyenkulaakulana. Minister Judith Nabakoba ow'amawulire n'okulungamya eggwanga ategeezezza nga gavumenti bw'erina enteekateeka y'okulaga nga babunyisa amawulire agazimba abantu nga tebayita ku mikutu gya gavumenti gyokka wabula n'egy'obwannannyini. Olwaleero Honorable Nabakoba akyaddeko e Mengo gy'asisinkanidde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'abakungu abalala. Minister Nabakoba asiimye obwakabaka bwa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka olw'okussaawo pulojekiti ez'enjawulo ssaako n'okuteekawo kaweefube ow'okwagazisa abantu okukola n'okusingira ddala okulima emmwanyi. Ensimbi bajjajjaffe ne bakitaffe baazijjanga mu mmwanyi, naye emabegako abantu babadde bagenda amaanyi gakendeera mu kulima emmwanyi, naye wavaayo n'otalaga ebitundu eby'enjawulo. Minisita Nabakoba asabye emikutu gy'empuliziganya okubakwatizaako okubunyisa amawulire agagasa abantu. Anokoddeyo embeera y'ekirwadde kya COVID-19 kyagambye nti emikutu gy'amawulire gisaana okukwatizaako gavumenti okukimanyisa abantu. Baba beetaaga okusomesebwa n'okumanya omuntu osobola okutangira otya obulwadde obwo. Waliwo ekiseera disitulikiti zaffe we baziteekako akamyufu kyenyinza okuyita red light. Obwakabaka buyozaayozezza Minisita Nabakoba olw'okuweebwa omulimu gw'obwa minisita era Katikkiro agambye nti abakyala bakola bulungi nga baliko obuvunaanyizibwa obubaweereddwa. Omuntu bw'abaako kyafunye omusanyukirako ate naddala nga mukyala. Ebibalo biraga nti abakyala bassaayo nnyo omwoyo ku buvunaanyizibwa obubakwasibwa nti emirundi mingi okusinga ffe abasajja. Waliwo ebibalo ebyo bye boogerako. Ng'omwana zeeyo gye bamuzaala, Katikkiro asiibudde Minisita Nabakoba n'entanda n'amusaba okugumira byonna ebinaamusoomooza mu buvunaanyizibwa bwe yaweereddwa. Nti omulimu gw'omukulembeze si kukaaba bizibu wabula kubisalira amagezi. Awo nno ebinaakugira ng'osala amagezi. Ebisinga bw'onoobisalira amagezi n'otaddeawo kubiddiŋŋana ojja kubivuunuka. Mu kiseera kyekimu Katikkiro asabye Minisita Nabakoba okutunuulira mu nkola ey'essengejjero ly'amawulire erya gavumenti erimanyiddwa nga Media Center lyagambye nti essira bo baalissa mu kwogera ku byabufuzi byokka tebafa ku bintu bikwata ku bantu n'okubakulaakulanya. Uganda Media Center nayo egwa butereevu mu ministry ya ICT. Aboogezi ba gavumenti gye bali naye boogera byabufuzi okuva ku makya okuzibya obudde. Enteekateeka eziyamba abavubuka lwaki tebazoogerako eziri mu gavumenti? Kubanga otubuulidde wano Media Center tugigoberera naye nze ndaba boogera mu byabufuzi. Bwe batabeera mu byabufuzi boogera ku katyabaga akaba katugwiridde ng'enzige. Wabaawo enzige naye waliwo ebintu ebirala bingi nnyo. Era agambye nti Ssaabasajja Kabaka yabalagira okukolagana ne gavumenti eya wakati n'asiima okukyala kw'embuga. Bya Robert Mutebi ne Dennis Kasirye, Salt TV, Omunnyo.